ez'enjawulo. Bano basangibwa ne zikkaadi za banka ez'enjawulo saako ebyuma eby'omulembe ebyayongera okwoleka obukodyo abantu be bakozesa okunyaga. N'olw'ensonga eyo kati poliisi eyagala banka zonna ziteeke kamera munda mu ofiisi zaazo n'awali obuma bwonna obugaba ssente. Kino kyasaliddwa abakuumaddembe n'abakulu mu banka enkulu. Kino kigenda kubeera requirement ng'omuntu agenda tandika ebifo weebiti. Ate nga kamera zino tezikoma bukomi bw'okubeera nazo nga ne ku poliisi ziri linked ne ku ya poliisi ze tulina. Okulaba nga poliisi esobola okumontalinga ki ekifaayo singa wabeerawo obubbi obwa bukoleddwa oba obumenyi bw'omusango n'obaddewo. Poliisi esobola genda n'ekwata footage yayo gw'erina, video footage, okulaba ki ekyabaddewo n'okutuyambako okunoonyereza kwani abazizza emisango egyo. Woteeri, amasomero, ebizimbe bya gavumenti n'ebifo ebirala awakung'aanira abantu nabyo bisuubira okugoberera enteekateeka eno okusobozesa poliisi okugoberera ebigenda maaso essaawa 24. Kamera ezo zaakwongera ku ezo ezaaleetebwa mu mwaka 2007 eziri ku nguudo mu kibuga wakati. Poliisi esuubira okuteeka kamera ne ku nguudo ennene ezigatta Kampala ku bibuga ebirala okukendeeza ku bubenje. Ate ne kwayiwe nti zigenda kuba zimontalinga singemu okebedduka speed oba kiro oba misana akuuma kafa kafiidinga wano. Abaali ku system kubanga bakola essaawa 24 n'abanga communicatingira owa poliisi owa mu kitundu ekyo. Kino kigenda kujjawo eri embeera ebaddewo nti owa speed gun abeera mu kifo kimu. Kamera zino zisobola okulaba mu kiro era ne zeetegereza n'ennamba za mmotoka ekinasobozesa poliisi okulondoola abazzi b'emisango. Ekisenge kino ekisangibwa ku kitebe kya poliisi mu Kampala eby'empuliziganya byonna bwe bikolebwa nga basinziira ku bye balaba